Yes baniriza kadde kado mwansibye mutya namwe n'abagifollowinga ne mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kale mba ne updates ezina value mba n'amawulire agaba gatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Waliwo omukyala alumiza okuba nti nno munnange baagalanako ko ne Edrisa Musuuza. Jjukira Queen Masolo yava n'agamba nti abaserebu abamwagaddeko n'abo abamukabasanyiza baaba mbo baba mu kugamba tebabalika muwendo munene nnyo tebabalika. Era ono munnange amawulire gaali ngibabigako nga bagamba mbu yali lubuto lwa kimenke lubuto lwa alien skin era mbu lwavaamu yalugjamu ba lwavaamu lwokka tewali amanyi. Kakati nno yavudde n'amugamba nti Queen Masolo tomanyi munnange bwe kiruma inno gwe batono abakwagalako ne Kenzo tweyagalako n'enzala n'omwana. Onagamba mbu yasooka okuba ng'azaalira Edrisa Musuuza omwana nga ne Rwema tanaba kuba ng'amuzaalira kw'osa ne Nyamutoolo. Kibategeeza nti ono yasooka mu Eddie Kenzo newankubadde abasinga bagamba mbu Rwema Namakula yasooka ku Eddie Kenzo mbu ono yamusookako era mbu balina n'omwana. Gambye omugambo oguli ku social media kigambwe naye abasinga beebuuza beogera oli siriyazi kubanga bajja kukusiba bajja kumanya abasinga ku social media bakozesa ensobi. Mubegaka wali omuvubuka gwe baakutte weeyo mu west weeyo mu mbalala eyo mu western Uganda yabadde nga akola obuvidiyo n'abuteeka ku akawunti ye ng'ateekako abantu mbu balina akawuka akamukenenya n'abatimbayo nga batimbayo bonna ng'alaganga nti nomunnange abakiyi abalina akawuka olwo bamukutte batyo nange simanyi naye nga bamukutte abadde atimbayo abantu nga tamanyi sitatasi zaabwe bamukutte weeyo embalala. Akato naye simanyi oba ali siriyazi ku ebyo byayogerako kuba biyinza omuleetera obuzibu bw'abanga tali siriyasi. Manya nga bw'abanga tali siriyasi ate nga tali shuwa bw'abanga anoonya likes biyinza obutatambula bulungi ku site ye. Naye nga mwongere okubanga mugifollowinga anti ne bagita Fadi TV UG ate jjukira nti Fadi UG News gyeri ate jjukira nti ne KBTV UG osaneke RTV Uganda najo gyeziri ezo na YouTube channel zange muzifollowing temujja kubanga mwejjusa nsonga za mujja wa Nyamutoolo ekiwa Edrisa Musuuza agamba nti yasooka kubanga azaalira Eddie Kenzo omwana era agamba nti bano ba Nyamutoolo ne Rwema Namakula tebalowooza nti basooka ku Eddie Kenzo yagamba mbu ye yamusookako era nti ne balina n'omwana bambiriri balina n'omwana bombiriri. Wuyo awakafaananyi ngenda kubanga kulaga akafaananyi kaakaawo ono wano ku bbali ono era naavudde ng'asasira Queen Masolo n'amugamba Queen Masolo ate gw'okaabya kajanja z'abasajja abayimbi bampisizaamu eggaali era nga Edrisa ye baba yampisaamu eggaali luzaala n'omwana. Ate bannayuganda wabula simanyi oba ali siriyazi oba anoonya laikisi. Manyi laikisi zikozesa abantu ensobi zibakozesa ensobi nga balowooza tebajja kubafuna. Akale nasimanyi oba ali siriyazi oba ali shuwa. Naye ngeri gyayogeddemu ate alina confidence ey'amaanyi obumalirivu ng'alina bw'amaanyi nnyo nga naga kyayogera ali siriyasi ng'alaga nti ali shuwa. Kale tujja kuba tumanya wejje bijja okuba nga bikomekerera bw'atakomekerere mu kkomera nze naawe mpoziko ng'omwana amuyina kwagamba nti omwana muki omwana wowe ng'ali shuwa nti omwana agenda mumuwayo bamutwale ku DNA test naye ekitali ekyo kagenda kuba kaggwamu essaawa yonna ku sayidi yenze mbabuulidde kagenda kuba kaggwamu essaawa yonna agenda kuba givuga essaawa yonna essaawa yonna emaali egenda kuzza omuzigo nze mbabuulidde bannange. Onaawulira nga giwunyi bijja kuwunya onaawulira naye nga abali ekkaata Saudi Arabia Oman Uganda bagita Fadi TV mwongere okubanga mugifollowinga n'okubanga mugyekumirako updates mba nazo each and every single day. Mwali mu Iraq bafobenye Oman bagamba nti mwakola kyakabi mwakola kyabole nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale alumiza okuba nti namujja wa Nyamutoolo agamba nti Edrisa Musuuza talina omwana
era ng'agamba nti yasooka okuba ng'azaalira Eddy Kenzo. Binaggwerawa kubanga ndaba nga bayinza okumutwala mu kkooti ono mpoziko tomanya kwaba bumalirivu akozeseza bw'amaanyi onaawulira. Tujja kuba tumanya wajja bijja okuba nga bikomekeera. Gwe followinga beerako, keepinga ng'obeerako beerako eva nga kwoli wano ku Friday TV. Nja kuba nkutuusaako ebinaabivuddeyo byonna byonna ku sayidi ya mukyalo ono, oba emaali naabezizza omuzigo oba enabatezezza muzigo. Nja kuba mbatuusaako wano. Just kyolina okukola kikimu kyokka kunfollowinga ate osubscribinga onyige kade ebirala bambi obindekere. Mbaagala nnyo mwena abagifollowinga nammwe abagikumira ku nti kyemwakola kyakabi nnyo kya bode nnyo okuba nga mwasubscribinga ne munyiga kade. Mubeere bulungi, mbaagala nnyo mwera.